Ate Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abadiventi Pastor Dr. Blasius Luguli okuva mu ggwanga lya Kenya ngono yatwala ekitundu ky'Amaserengeta wamu n'amasakati ga Africa akubiriza abantu okwegatta ku ddiini ey'Abadiventi. Ssaabalabirizi ayaniriziddwa bannaddiini ab'enjawulo ku bugenyi bwaliko obwa Ssabbiiti ennamba okubadde Ssaabalabirizi w'ekkanisa y'Abadiventi mu Uganda eyaliko mmeeya w'ekibuga ky'Entebbe Stephen Kabuyengo ne yakulira ekibiina ekigatta ba Adiventi mu ggwanga wamu n'abalala. Oluvannyuma Asisinkanye abagoberezi ku Panel Beach Hotel mu kibuga ky'Entebbe ngendo gy'asinzidde n'ategeeza ng'omuwendo gw'abannaddiini ab'obulimba bwe gweyongedde bw'atyo n'asaba abakkiriza okwebereramu okusobola okusunsulwa. Of course, it is very, very sad. No one can ever approve of things like that. And we can only be awake. We can only ask our people to stay awake and be able to be people of good judgment. Ono agambye nti azze okwongera okukubiriza abakkiriza okubulira bannaabwe okwegatta ku ddiini y'Abadiventi bwe gunaatuukira mu mwaka gwa 2025 ng'omuwendo gw'abagoberezi gweyongedde. Here in Uganda, the Seventh-day Adventist Church, but of course also my visit is for the benefit of everyone who might have a chance to listen and to observe what we are here to offer. Akulira ebyamawulire mu kkanisa y'Abadiventi mu ggwanga Pastor Kagwa Rogers akaatiriza ku nsonga y'Abadiventi okusigala nga banywevu mu kukkiriza kwabwe kibayamba obutawuguka. Kwegamba ekkanisa y'Abadiventi ekola enteekateeka ey'okubuulira abantu bategeere bave mu mbeera zino kati nga ez'okutwalibwa mu bintuntu ebigenze bibatta e Kenya ebiki abantu basobole okuyiga Bayibuli. Jovan Kibirige yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Neggulire eryo kankumuzeemu katono ate nkomewo n'amalala.